think I can even win. So sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu Katonda gwe yalonda. Katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyali. So nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfollowinga ti omwana ali yakoze nnyo. It's a challenge to all of us. I think it was a good thing and I thank God for that. I don't think I made a wrong decision. I feel so blessed to meet the president and we will exchange something. Nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma nemubuulira lwaki nemugamba era nali sivuma wabula nali complaininga era bwe bagenda okwanalizinga music wange nga temuli kivumo wabula muli ku complain. So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Nemugamba naye video zenkola ziri expensive nzize ntoba nzekka naye I believe nti si yange nyinawe njituusizza kubanga nyinawe ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria kiri mu Nigeria oba kiriwo naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Nangamba kizibu kikyofuna nemugamba nyina obuzibu mu kumakinga music mu kushootinga videos biri expensive neetagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba nemugamba nti nesinze nzekka n'abalala balina ekirooto kyekimu ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebali fenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo tuli wetuyimiridde neyanza webale nnyo Kenzo ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo. Olwa pulezidenti wakimayo ki oli wa people power lwaki wagenda ewa pulezidenti ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Ekyo ekibuuzo osobola kiddamu ekyo sooka okiddemu. Nze mbagira people power naye siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM. Naye kitegeeza people power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde. Oba tolina maanyi naawe. Basikutegedde. That simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuna nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo kati mwe muyitamu mmwe okutuuka ewa musuuza. Kati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'olowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka musonyiye kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ŋŋamba nti Seeka musonyiye naye nkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye. Awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya naye musonyiye. Namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo naŋŋamba nti waba tasobola kugayo n'agamba sole. By the way ku bibuuzo bye nnyina ebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku video nga mulaba ndaba nga nyina ebizibu nange abijja terera tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki bali baana babusiraamu. Nali musuubiramu statement egamba nti Edi gy'ogenze tokusabira naawe gy'ogenze tokusabira. Teyakyogera yagamba wakoze decision ennungi waliwo ekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina. Ne ŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa naye gamba at least sole. N'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Ne mmanya kino ekintu si kitono. It's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera abaana bato.
ekyo kibalekedde naye ngaokuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze banjagala nnyo sisobola bahatinga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Okay, ndoza kantwala ebibuuzo bisatu nsobole okwanguwa. Make it short. Sebo omukulu wuli wali newabega naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita ba mafiya. Nakozesa ekigambo mafiya kubanze nakula ndaba muvi nga bamafiya be batta abantu abatalina musango. Nagamba bamafiya naye nammwe abali bwe muba mutandisa okutunuulira ensonga zino, abantu abakyusa zi statement, abantu abagwira biti, abantu abakola bati, bwe muba muliyo nga mulaba social media, oli n'avayo n'akugamba nti genda owase nnyoko, oli n'avayo n'agamba yalyose n'amuvuma. In fact, onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino. Nsaba ntwala akakisa kano, nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino, nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ettoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe, badde nsaba mpeebwe security. Nsaba wabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuube, kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Naye nze siri politician, sikeerangako ku makya nenange era nti ebirongo tesateni political party. Nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange, ye musajja eyamba omukisa okufuuka kyendi. Nyina ensonga lwaki muwagira, ekitegeera simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis. Ekitegeera I'm not a politician. I'm not a politician. I'm not a politician. Abaini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'enkigaana wadde baali bampa ssente mmeka. Abantu abagamba mbu nalidde enguzi, nze sikiwa nti webakutuma abaavondeeta. Webakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough, sente zenkolera muzimanyi passion. Mulowooza nyizo zirya nezimalawo. Saagala munjogeze byama kwogera byennyina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kiyinza okunkola. Mukama yampa omukisa nenfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza. Sorry, kale sinagaggawaza. I'm not rich yet, but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ki? Ambuuza gye nsula sijja kubuulira kubanga bye bizibu by'endimu. Era nsaba gavumenti eriko obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi. Abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Bayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gyentegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active, ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo OHD, tulina ba BMI, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu abati naddala ababukompyuta abamu, they have to, but DJ music ono balina omuspreading. But on local basis, waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi, eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda.
neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo omusango ne guggweera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggweera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kiddawo copyright erimu active already. Bwe submitting a music we watuufu, music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa, kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimakinga kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tupa ekiseera tubeerenga Kenya kuba bagifuula active naye badijji basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga, okimakinga kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Badde nsaba music tumusabumiting mu right platforms acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna abatukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku levo yange ey'omuntu w'owansi, siri professionals mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushutinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba, buyambi bwe tulinda naddi bwayinza kubutuwa. Saasase ndi musasi ekisooka kigamba ki? Nze mpagira Bobi Wine kuba muganda wange, nfuna bulungi ti muganda wo aba muganda wo. Namanya Bobi Wine nze nawagira ko President Museveni mu 2011 nenfuna naye obutategeeragana nesiddamu kumuwagira. Bobi Wine muganda wange, mwagala era muwagira. Bw'anaaba nga akoze emitendera emituufu n'atambulira mu makubo amatuufu nja kumuwagira kubeera muwagira. Nfunye bulungi oba nfuniddwa oli muganda wange. Pulaani yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ndabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange. Obuwiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ate era gwabeera naye access entwala mu maka g'abantu bali sigirina, naye Mukama ajja kunsaasira. Ntambudde mu mawanga ag'enjawulo era nsaba nebaze Mukama Katonda nti nze omu ku bantu abayivu nga njize by experience because traveling is the best book. Njize bingi. Nze nali manyi Uganda nsi eri bubi nnyo kubanga bye bino byendaba, naye bwe natuukako emmali nentunuulira obulamu mwe bali, nentuuka ku Burkina Faso nentunuulira obulamu mwe bali, nentuukako e Chad. Bwe namala okuyimba e Chad kapeti bagiba nange ndi awo nga nakamala okuyimba kapeti y'ekisawe ne bagizinga masasi ne ganyoza. Bigamba namanya nti Uganda erina ebibi erina n'ebirungi. Ndabye Abamerika, mbeddeko South Africa, ndabye n'abalala abatambuddeko abali bayinza okunjulira. Uganda si yensi eri obulungi ennyo ne si yensi eri obubi ennyo. Uganda ebimu ku by'obugagga byesinga okuba nabyo nsi nnungi nnyo. Tuli gifted by nature. We have a very beautiful country. Bwe kijja mu bino nti tuyimiridde tutya, Uganda kyensinga ogimanyako kyerina, erina security ennungi, nti kizibu nnyo ebintu bye nalaba ekyadi okwapeninga Uganda. Security yo abatufuga bagikoze bulungi, awo mbawa credit. Nga bwe nabaga nti siri professional nnyo naye kiri mu ghetto nkimanyi. Ghetto tuli baawe awo bakyalemeddwawo. Ebyembagagga sibimanyi kubanga wadde Mukama yanzija mu mbeera ya ghetto nenzija eno gyendi
naye ate associate with the ghetto people bensinga obeera nabo naye ghetto tuliyala kyensinga okumanya kati awo ya disadvantage gyendabawo tife abantu bewansi tuli baavu naye ngaate tetulina buzibu mu security nti tetwetta waliwo zensi gye nagenda nga okuyimba abantu babeeranga eri nga bwabayimbira oli wano, you don't even feel the energy. Nsinga 3-4 nagenda Mali bantu tebasobola nakusemberera kubanga they can do anything. Mali, Chad, Burkina Faso, ensi ezo nti security entono naye wano weeri of which calculating about omanyi we have to give credit where it's due. Tetuli abannayuganda obwavu butuluma naye ate tusobola okukola buli kyetwagala tuga kuva kumakya mpaka lwaggulu ekyokulya kizibu okufuna naye tukifuna n'ebirala esaagala gende kubanga nze siri professional mu ekyo naye njogera okusinzira byendaba ekyo ndowooza nkizeewo. Ozi n'okuddako wali era bwe nali njogera n'omukulembeze namugamba nti muzeeyi ife abavubuka wakulyetinga distance nene nnyo ffe naawe watwewala ffe tetukufiiringa lwa nsonga tetukumanyi nnyo ebyewalwanira tetwaliyo naye ate era toze tubuulira sitole totusembeza nnyo naŋŋamba naye nyina ebizibu bingi nwana namazanyalaze nwana nakino nwana nanguudo ate abasportsi ate abayimbi bintu bingi naye nammwe mubeko kyemukolera eggwanga lyammwe ngaabavuka nga bwati bwaŋŋamba saagagala genda nnyo waleeyo kubanze siri mukulembeze ate ndi mukulembeze w'abantu abangoberera wabula si bannayuganda bona sikwasi buli munnayuganda nti anjagala era nebyenkola abyagala. Kale twagezaako kunyumyamu obuntu obutonotono naye ebyo ebintu ebikwatagana ne politics era binyumya n'abapolitisiani banne. Kati nzi nali njogera ku ntobo y'omuntu wa wansi era nga naye omulaba nti alina waakoma okwogera nange mu bintu ebikwatagana n'ebyo oba okitegeera n'omulala. Obuvumu mbujja mu kusaba nsaba nnyo kubanga I believe abantu nga gye bakoma okunjagala ate n'abatanjagala bangi. Nfukamira nnyo ku mavivi n'enkyanjulira Katonda ne muga nsaba ontaase. Sirina option yonna yakudda mabega okujjako kugenda mu maaso. Sisobola kutuula famire yange eri mu buzibu, nze famire ndi kukyakuŋŋaanya nkuŋŋaanye nga we nagamba nti ku saidi ya mama wange sirina gwe mmanyiiyo ate ne ku saidi ya taata wange sirina gwe mmanyiiyo ate ne be nali mmanyi abanzaala babiri baafa kati kitegeeza nze mukulu w'ekika nze kikanze buli kimu. So nsaba nnyo Mukama nsobole okubeera mu nsi eno nga ndi muwangaazi era abantu abanteeka mu political positions mbanyiigira nnyo kuba mwagala kunkubya musubbaawa mbalaba olina akugamba nti bwotuvaamu mbavaamu nabajoyininga ddi ega mwagala kunkubya naye nga bannange nze ndigana kampaaka mundeke netakulire abasajja besobola kulwanyisa mundeke bwemba nzize nzije nga complaina nti mbagambe ffe tetuli hatu wano nawali naye nze sijja kugamba manyi newe bajjako omuntu ne bateekako omulala munveeyo ko temunkubya misumaali temunjokyesa gende wano mpozi oŋŋambye nti ba musicians ba big talent abantu abasinga mbawadde platform. Sikiwa nti eriyo omuyimbi mu big talent nga simupostingako ku page yange. Platform yange kwenteeka ebyange n'ebyabwe kwembiteeka. Naye kiri gye bali okubeera creative kubanga ne baba Bible ba Quran bigamba Mukama yagamba nti mukole kino mufune kino. Naye teyatugambako nti mukikole by force bwe mugaana mbatta. Yagamba gwe bw'okyosiga kyokungula. So n'abayimbi bange nze nabasembeza oba n'abayimbi ba Uganda bonna mbawadde omukisa nyimbye nabo njogera nabo. Kiri gye bali okubeera creative ne batuuka ku level gwendi oba okunsingako. Nze omulimo gwange kuba wa platform. Nalinnyisa babitusi ne mbatwale Tanzania ntukola zikolabo zigenda fuluma. Ntambudde n'abantu bangi nkutte badijje ntambudde nabo mbafulumiza mbatutte weeru we Uganda. I think I only have to do my part. Sikiwa nti nnyinza okugamba abantu bali nti bano mubaagale ne babaagala. Bano be balina okukonvinsinga abantu bali nti they are good enough. Does it make sense? Abawagizi bange abaasibwa Entebbe nafuna challenge y'amaanyi era nga ze zimu ku nsonga
nze nasanyukira okumitinga abakulu abakulembera eggwanga lino nti nayisibwa mu mbeera mbi nnyo ng'abantu abo balowooza nti ndi munnabyabufuzi. Twabonaabona baatukuba emiggo ne tiya gaasi nga balowooza tulinda political ambitions. Baasiba abantu nga 34 ne bakwata bodaboda nga 4 mwezi. Tiya gaasi n'emiggo abantu ne giruma. Abamu nakati bakyali mu malwaliro tubajjanjaba. Baali bamanyi tulina political ambition naye nga ffe tetulina polisi yenna twali tuze ku celebrating award tetwali political at all. Nawalirizibwa okunoonya abakulembera eggwanga lino mu magye ne mu polisi bannyonnyole kikyendi bambuliriza era ne batuwa abantu abo bonna babalirizingira ennaku 3 era ndi musanyufu okutegeeza eggwanga nti buli muntu gwe baasiba ali out era basobola okujja ne bampaako obujulizi. Nagaana okukola ekintu kyonna mpaka nga bavuddeyo. Natambula okuva wano mpaka wa CDF mpaka wa mukulu Sabiti ne banne era nafuna esimu okuva wa mukulu Sabiti n'angamba abantu betugenda kubakuwa era mukulu Sabiti abantu baffe bonna yabalirizinga bonna baateebwa ne bodaboda zaabwe zaateeredde olunaku olw'eggulo I think zaaweddeyo. Ekyo nkyebaliza poliisi okolagana naffe nga nyongera okugamba poliisi nti nze siri munnabyabufuzi. Omulundi ogwokubiri ng'abantu bange balina we bankima temuddamu okutukuba otherwise tujja banyiigira kubanga nze ndi muntu ayagala emirembe. I believe nze omu ku bavubuka abalowooza nti omuliro teguzikiza muliro. Nze omu ku bavubuka abalowooza nti tusobola okukwata Uganda mu mirembe nitugituusa gyetwagala ogituusa. Okitegeera? So poliisi temuddamu okunkuba emiggo nze siri munnabyabufuzi. Mwebale nga bakikola okuva ku ntomo z'omutima gwabwe mulilla. Ndi musajja musiraamu nga mpanisa omukono gwange ogwa ddyo mulilla alla okunzijako buli kyennyina ŋŋenda nensanyukirako mukwano gwange kuba nze namakula nkimanyi agenda kubeera mukwano gwange emyaka gyonna ate nkimanyi ekirooto kye kyali ekyo ayagala kubeera ku gawuni yeyagale zisobola butabeerawo kusanyulira bwabanga mpisa banja kubeerawo mucelebratingireko kuba oli mukwano gwange. Mwenna abali aboogera ebingi simanyi nti mumanyi n'amakulu okunsinga n'omwami amulina olwaleero abedde naye ebbanga eritawera lya mwaka 1.5 nze nabeera naye emyaka 5 nga tusula wamu tulya wamu tusanyuka wamu tukawa wamu nkyamumanyi nnyo mpaka lwalimala naye emyaka 7 ajja kuba nsingaho naye sofa nze nsinga okumanya n'amakula kitegeeza kyayagala nkimanyi kati kusanyulye sisobola kutabawo kumucelebratingirako mba muntu mubi. Bwe banampita wallahi nja kwambala ekanzu yange ey'Obuganda eba kanzu eba suuti nja kuba mulira era nze nja okuba nez'amaalu nga tusanyukirako mami. Bati abasinga bamanyi nga Senga Sebbanga okuva ku Metro FM ne Team Love Nigga Semyekozo. Ndi musanyufu nnyo neyanziza director akadde kompadde ku lwa muganda wange Kenzo ku bino byatuukako era bwembeera n'emikwano gye mbagamba nti omusajja oyo nze lwaki mwagala nabwatampa kintu kyonna just njagala abeere mukwano gwange olw'okuba nti ali blessed musajja wa mukisa. Kati nze ogenda wa mama Fino okunoonya omukisa ngende ludda wasimenyi makyakigaawa ayekutte kuono gwenda bali shuwadde akolaki asinga mumupere ku bugalo. Nze nyina abasajja bange 3 owokuna yanzirukako nina muganda wange Musuuza ne David Lutalo wamu ne Pastor Bugembe era mulaba ntambula nabo seekuubira buli omu nyina kyemwagalako. Muganda wange ono mwagalako ekintu kimu era kyenjagala nnyambeko mu byagenda okunziramu. Nze mwagalako nti nga bwagayekana kambaata aze yeerandiza yava mu ghetto kati nange nze omukwabo abantu abavudde mwegomba tugamba twagala tubeere nga ye okutuwa obuvumu ye akikoza atya okulaba nti kati ku ssaawa zino muwanguzi era ali successful siganya akyalina n'ebyakyayagala. Ekirala ne mubuuza mpulira oluvuuvuumo oba ebigambo ebiyitinga neyo gyempitira nti Balamu ne Bebe Cool be bamututte ow'omukulembeze w'eggwanga. Njagala kinzira kubanze musuubira
nti abo ne waba tebaliwo y'amaanyi ge gamala mwetusa ku mukulembeze w'eggwanga abasajja abo be bakututte baaba. Ensonga lwaki nyina amaka mangi naye raliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi. Sijja babuulira gye nsula simanyi waliwo abatumikaso nkumanyi ng'omu ku baalapunniga oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana se abuuza bayaayi ekyo sijja kukittakakalaa ekyabbalamu ne bebekulu okutwaliwo omukulembeze simanyi ti wabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga limu naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye kubinkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo naye nze kyemmanyi si be bantutte kyenagiwa omukulembeze nkubulidde nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukama yakyeyogeredde nti banno bagambe ngenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzikaayitaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba nenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo ebyo bye najjeeyo yagambye agenda kunsasula ensimbi yange gye nakolera 2011 mu stamina kwanze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira netufuna obutategeragana ne mwesonyiwa era nga ensonga zezimu kwezo okunyaga ate n'engeri gyendi nti siri munnabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala bwe batuka bakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political campaign yonna nabo baagala okgenda bamugemuyaaza wagwana okitegeera oyo omusajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusireko that's the biggest achievement someone can ever have to be a president. So nze ndi musanyufu era mpulira nga ncelebratinga ka achievement ako era ekifaananyi ndi wakukiwanga wadde nyinamu naye butategeragana naye nekitegeeza nti muwalana okitegeera era abantu bangi benyinamu nabo butategeragana nitusobola okugumala oba okitegeera. So ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu ze siri saasoma nakusoma kati njogera mba nfaaki sigenda kwesimbawo wantu wonna ze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mumbuuze bingi mujja kumpa byansobola okuva wano maliriza bino ekya Hamza ndoza postes mbadde nteesa mwami Hamza tumuleke kubanga mwami Hamza yajja n'akwana gwe yakwana nakkiriza kati simanyi oba ekyo tugireke tugenze ku kisembayo Ssebbanga yagambye okikoze otya wakola otya okwerambiza okutuukawo otuuse Katonda ono Katonda Mukama Katonda nze ndi musabi era buli awulya nga ayagala okubanga bwendi ebyamakyaki tujja kgenda mu mizikiti tujja kgenda naye weesigalize Katonda wo nga ggwe kyosiga kyokungula. Bw'oba n'omutima omubi ogenda funa bibi, bw'oba n'omutima omulungi ogenda funa birungi. Clean your heart, Mukama Katonda agenda kutunula munda. Gwe bw'obeera ng'olina ennugu ng'abantu bafuna n'obanyiigira era naawe ogenda kunyigirizibwa. Kyosiga kyokungula. You reap what you sow. What goes around comes around. Nze ndi musajja yasaba Katonda ne mugamba Mukama ntaasa ekitali kyange kibe nga si kyange era nkyagalize gw'okiwadde nange ekyange nga bwe nkirinda ebyo nabisaba Mukama Katonda. Mukama Katonda ne musaba obukulembeze ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga banfunamu yensonga lwaki mbagamba nti one love let's get together and feel alright. No matter where you belong, oba oliwo NRM, oba oliwo FDC, oba oliwo awanze mbaagala ebyo ebyammwe njagala tubeere omuntu atya kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu dde nekirala twagala ki tulwane tutiŋŋane. That's what we want? No. So ebyange byebyo mwebale nnyo mwebale ddala wabula nyina complain nga tetunnagenda nyina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mu buzibu
banvuma oli abantu ne bavayo ne bagamba aliyose n'amuvuma naye omuntu gwe bavumye nnyina maama we yafa nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa mama wange okufa ate nojja nonga ŋŋendemu ebake kati oli najja n'agamba nti yesu kyekyo kyakabi ne bagamba mutoddamu omukulu tasobya nga tasobeza olwedde ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli bumu naye lwaki tuli divided bannayuganda lwaki tuli radio moze yafa ngaekimuta depression olwaleero wezo lyakutte ne voice note n'agikola nga wemulaga abantu bamufrustrate nze naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange ejjamu okwekafuba naye omuntu n'avaayo mazima ddala natandika okumonkinga wizo Jackie Chandiru ali mu rihabu omusajja omutanzania yatubbira omukyala zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu sente naafa ekyo kyemwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi nkaabye eviridde bannayuganda tuli divided era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga lumirirwa uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli hape tupromotinga omukwano mu bantu baffe lwaki twevuma lwaki tuli divided lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga nawe nyina mwanyoko nobiteeka ku intaneti ngaali bwereere ng'ogwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyalawo oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twagugjeewa uganda eragawo abatukulembera lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino enewe abatukulembeza temuvaeko kuba nagambiriza ekyangano okuddamu campaigningira omuntu bayithawe mwami Kyagulanyi mukwano gwange nesijjamu campaigningira kuba pulezidenti naye nsobola omuwagira era nsonja mulonda nesijja kulinnya katuuti kukonvisinga abantu antiirwe bwalikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuliwulede nti atukoledde okitegeera era namucampaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali naye kikwatagana n'obwa pulezidenti nyinza obutavaayo kuyimbira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvisinga nti ali atya okusinga nze okonvisinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okugjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyike abamuseveni ne bagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiweringa okubagatta wabula nsaba buli aliwa twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera enegenda mu maaso simanyi kye tuyinza kukola ne ansa ngibalekedde what can we do bantu bange si kirungi mwabakola ku marediyo ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli naavayo naawemula ekigambo kya private part nakikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo muno bamuvumye nogamba balyose ne bamuvuma era ensi neguwa layiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa president amumeeting amushaking ekungalo alage nti naye nawe atuse nogamba yagendeddeyo ki omuntu oyo bwomwagaliza omusajja ngambe ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwettabo tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwema nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukuba nekugjamu omusaayi kisobola ekyo kibalekedde bantu bange kibalekedde oba olinayo omulamu ogwoyinza okuleeta netukola netusobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu kino kyemmanyi nkyogera ne namwe mukiraba oba temukiraba let's do something guys politics asooka ebbali kuba bano bannababufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala teri politician akolera bwereere akolera obwereere yeffe sijja gendayo wali emotional kamiliyoni dadde Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga wano laavu kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Kamiliyoni na Harmonize kati nga kye onisunze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta
nembayita nemutamunaizi Chameleone nemwita ne bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi eky'Obwasseruganda ayiguge mulimu gwenyina okukola banze sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Kurani ne Bible. Mukama yagamba nti abali awamu ge galuma ennyama, ewali omukwano waliwo essanyu. Kurani bwegamba, Bible bwegamba. Nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda? Mu mulimo gwange kukozesa katuuti kenyina kukuuma one love. Ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde, naye sikiwa nti okupostinga nude picture. Nze naleeta award naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipulomootinga bali happy. Bantu mwe muli happy. Ndowooza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti nange balesimanyi nti ndiravunika kitegedde ndowooza bankuloopa tebamanyi bya famire yange naye byebyo kakati kitono nnyo ssebo kubanzi bwe twali mu Amerika bingi wabiŋŋamba era nebaza abampuliriramu nti byenayogerera byebyo nawe byolimbamu kale kati nga akabuuzo kabadde katini bw'oyogedde noga nti vidiyo yadde oyogera ku mukyala Rema nti era oli munyiivu nnyo wogambire nti noli singa research and confused kati ng'oggyeko ekyono yayogera ebitakwatagana genda oyagale nnyo kubanga nange omuyimbi omu yakinvumako okwagala mamange ate simulabangako bukyanzaali so nange nanywererwamu nange naye nzolakuba oli yanneetondera Chameleone kakyembadde mbuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyoyo kyeyakufa waliwo ekirala mu kutwala omukyalo muganda wange kimanyi olina omusaayi n'omutima nfuna bulungi. Nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza, naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama mummuze, olunaku lwafuuka aba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti essanyu likagenda alifune kubanze qualification zisambula aye naafuna azirina, so njina okumwagaliza naye nalumwa. Ekyokulaba amaalu nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannoma sijja kulinze ndi muzeni honest nze kigenda okwisa nsaba press conference eno ekome wano. Njagala kubeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza bannamawulire njagala kwebaza manyize njagala nnyo abantu ate saaga kumba abantu mukisa mukitegeera. Mwami ono aŋŋambye mbwe ekyamaalu yakoona ku mukulu oli taata we tujja na kumunenya ate ezo decisions zize ng'omuntu kuba mamaalu akuze kati akkiriza okwekolera ki decisions era nange nyinawe nkuba mumutegeerera era bwe naamulaba nja kumugamba wakola bubi oli taata we. So nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja Entebbe. Mumanyi kye mwankolera mwe mukimanyi? Nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye nga taketi zaali zakubanga nsula makuusu kuba mwalaba naye omusajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo n'agimusongamu gitunuze muuli n'agimusongamu ne beebuzaabuza. Mwebale era nsaba Mukama ansaasire. Mukama bw'aba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange keyansubiza kemmanja emyaka emingi emabega. Tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko mu ekifi kyasika nga kyabannamawulire. Wallahi mwananira olutalo lw'Entebbe siribeerabira. Alhamdulillah. I thank you.